Oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Walter Lubega Mukaaku ne Dr. Kizza Besigye mu mwaka gwa 2022 bano basindikibwa e Luzira era okumweyimirira Besigye yasooka kusabibwa ensimbi eziwera ddala obukadde 30 mu buliwo wabula oluvannyuma lw'okwekubira enduulu buno bwazzibwa ku bukadde 3. Omusango gwabwe gwatandika okuwulirwa era ng'olwaleero abajulizi abaweredde ddala 4 baleeteddwa okulumiriza Dr. Kizza Besigye ne Lubega Mukaaku ku misango egy'abawawaabirwa egy'okukunga abantu okwekalakasa wamu n'okkuŋŋaana mu bukyamu ko n'okukuma omuliro mu bantu. He said destroyed. He said it fell down. It fell down. Yes. And so he was a victim of his own actions. I don't know. I wasn't where it fell down. I wasn't there. He only told me my phone fell down. Munnamateeka w'abawawaabirwa Ssaalongo Erias Lukwago ono nga Road Mayor w'ekibuga Kampala bano abadde abattira mu miguwa olw'akajojijoji w'ebibuuzo nga n'ebimu bibalemye okuddamu. With his minds. Because we want to see the mood of the public. And you want to convince court that with that small megaphone, everybody, all those crowds in that distance were here. You want court to believe that? All here. That's when in class, they gave me the message. Through megaphone. Yeah, so that megaphone there. They gave me the message clearly. No, Mr. Lukwago, we are talking about, if you can recall very well the statement he made as you translate it in English, 2 years down the road, almost, because we're talking about events of 14th June 2022. This is 2024. Can't you say exactly what he said in Uganda? So, at that distance, you could see Dr. Besigye. Abajulizi babiri bokka be basobodde okuwulirizibwa era nga bano bonna basirikale ba poliisi. Bw'atyo omulamuzi Nankya Jatiku omusango n'agwongerayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Maaci. Those were your superiors. So you are not in charge of the command of that operation. Mu kwogerako ne bannamawulire munnamateeka w'abawawaabirwa Ssaalongo Erias Lukwago alaze obwennyamivu olw'abaserikale okubaleeta okuwa obujulizi ku bye batalinaako omutwe n'amagulu. Ffe obeera wano ng'osaasira olumu abalaba abapoliisi baboogeza ebyobulimba. Omulabye abapoliisi nga bajja okwogera obw'obulimba boogera bye batakkiririzaamu byonna bye boogera tebikwatagana. Eggwanga lyaffe liri mu bulabe ye pulobulemu eyo gye twogerako okubanga oleeta abasajja n'obafuula abagwagwa mu kooti wano. Abasajja abapoliisi abaali badde bakola emirimu gyabwe egiyamba eggwanga lino, abasajja abaali badde professional nga bakola emirimu. Olaba bino bye bakola n'okugira biti ne bino ne bino ne biri byonna ng'olaba naye yennyini alumwa nti amenya amateeka. Nze mbasaasidde abo bennyini kubanga bye babadde boogera ng'olaba byonna tebirina mutwe n'amagulu tebikwatagana, nga nabo bakkiriza nti actually balemye katono nnyo okukkiriza nti bo bennyini bazza musango okwata Dr. Besigye ne Sam Lubega nga bakola kuba byonna bibalaze. Of course siri mulamuzi, nze mbadde nkola gwange n'abalala, naye olaba nga bye boogera tewali musango n'akamu. Ono asabye gavumenti okulekerawo okutyoboola ekitiibwa ky'abaserikale wabula babaleke bakole egyo emirimu egyabwe gye bateekeddwa okukola. Okwata Dr. Besigye ne Sam Lubega nga bakola kuba byonna bibalaze. Of course siri mulamuzi, nze mbadde nkola gwange n'abalala, naye olaba nga bye boogera tewali musango n'akamu. Trump tap charge kati otusaasirira abapoliisi okuleeta mu kooti to support a Trump tap charge si kyangu. So mwami Yoweri Museveni banne balekeraawo okwabusinga abapoliisi okubakozesa. Dr. Besigye agambye nti bano ekigendererwa kyabwe kyakubaavuwaza na kubajja ku mulamwa wabula nga si baakupondooka. Ekigendererwa kyekyo bakimanyi nti tewali musango, naye baagala kutumalako emirembe n'okutumalako ebyo tukozesa ng'abantu
naye bakimanyi nti tewali musango. Ng'omuloodi bw'agambye babonyaabonya be baleeta okuwa obujulizi, babatulugunya nabo kubaleeta babaswalise wano mu kooti naye nga tewali kirala kigenda mu maaso. Kola ekigendererwa kyabwe bwe kibanga kya kutujja ku mulamwa gw'ekyetulwanirira tetujja kukivaako. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne Samuel Walter Lubega Mukaku bakwatibwa mwaka gwa 2022 nga bavunaanibwa okukuuma omuliro mu bantu bwe baali boogera n'abasuubuzi mu kibuga Kampala ku miwendo gy'ebintu egyali gyekanamye, era bano singa gunaabakka mu vvi baakusasula engassi oba okusindikibwa mu mabusu oba okukola ebibonerezo byombi. Kavuma Ibrahim yakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report.